Radio 4, Radio 7, Radio 8 nange Adam Kongo mu program ekizungirizo 101 Honorable Mubarak Munyaga. Honorable tugende kwogera ku omukulembeze w'eggwanga President wabulidde nga nnyonnyola ensonga ze okwogera kwe ekifaananyi kinene kwe kyakuwadde kuli ki and again tugambe nti kwakutte ku binyusi oba ku kinyusi kyennyini kwannyonnyodde embeera y'eggwanga nga bw'etambudde omwaka 2024. Nze nsuubirawo ekitiibwa President yadde oba tayagala kwogera eri ggwanga naye nayagala tukkirize omukolo obutalekawo vacuum okwogera one kwe kwogera okukyasinzeyo okubeera okumpi okuva lwe yawamba obuyinza ekyokubiri kwe kwogera nga nanyini speech the principal akozeseza obudde obutono okusinga avuunula omuvuunuzi yakozeseza obudde bungi okusinga principal ye President yayogedde akadde katono naawe omuvuunuzi nti kati gweyogera ng'alinga gwe yagambye genda olambulule jambako okuwa speech eno. Ekyokusatu kulinga kwa targeting a region but katusooke tugende mu bye yakonyeeko ebisooka. President yalwanye nnyo nga grapplinga n'ekintu ky'emmwanyi kyamulumya omutwe. President awulira ayina guilt nti bannayuganda bano balabika ekintu ky'emmwanyi kino tebaamatira ate nga kituufu your excellency tetwamatira kubanga ne bwana ayogera ebyenkana ki because yasooka yeebuuze UCD ekitongole kya gavumenti kyali kitongole kya gavumenti eye yes Ministry of Agriculture ministry ye lwaki abantu bayomba nti emmwanyi zaffe okuva mu UCD ezidde Ministry of Agriculture naye the President yatuse n'okuyita UCD this bogus you get the point competing with your own agency. Lwaki abanyankole balina erinnya lye batuuma baliyita Kateesigwa simanyi lwaki balituuma linnya bbinyo litegeeza ki manyi liva mu lugero lwabwe ng'oli Kateesigwa nk'ennogo y'ekitakuli ye lumonde ennoga ya lumonde teyeesigika teyeesigika ennogo otekemu supu teyeesigika ya lumonde eyabika oba tunagituusa ku mwasupu neyabika supu nakwikira so teyeesigika naye simanyi lwaki abanyankole balituuma abaana bawe erinnya Kateesigwa. Abasajja b'NRM abamu bafuuka bakateesigwa so gwe okwata ekintu ky'abannayuganda n'okitwala gye bali naddala kabineti ya President Museveni majority bannayuganda bulwoga nti kati kino tukiwadde minisita gondi baga nakyo kigenza so wekitiibwa President ajja kukozesa amaanyi mangi kunnyonnyola naffe tulisure nti emmwanyi zo zaagenda yes. Ekyokubiri naye nange newunyiza webanga yabadde wali wotandikidde end of your address embeera y'eggwanga nga bwebadde mu mwaka naye lwaki translate abadde mu Luganda anti kati nebuuza kati omukara mojja ekyo kiddeyo ku kye twabagamba nakikugamba wano muleke kwerimba tukkirize Oluganda lubeere national language tuluyinjiwaze tulutambuze mu ggwanga lyonna. You must have a second language. Ngaba wa Tanzania balina Oluswahili n'abanna Kenya. President wa Kenya asooka okwogera mu Luswahili all through n'amaliriza n'agenda. Naye gwe oyaga translator Muganda. Kati omukyoli akola atya? Ali pade. Omuteesa akola atya? Atalina kyategeera Oluzungu tamuwulira n'omuvuunuzi gw'oleese tamuwulira. Kyengamba yadde atagitenga region yemu. Bano bakyayogera ku bintu by'emmwanyi bino kamba tereze nyongere mbatereze. That's number one. Number two, President najja ayogera yeebaza amaje okusesebbula abajambula ba ADF n'agamba abakuba ate naye contradicting n'agamba n'abo abasigala neera kati olaba buli abayikyayingira abamu tebaddayo bafa kakati you see bw'omala okukozesa trillions eziwera ebbiri n'okasuka emizinga mu bibira by'e Congo nga bwe baakola through operation Suja n'omala okwononda trillions bbiri ezandizimbye amalwaliro ag'enkana Kirudo amalwaliro nga300 mu Uganda ag'enkana Kirudo yes anoda n'ogamba nti ate abayeekera bakyayingira kitegeeza nti strategy y'okozesa si entuufu neera abayeekera oyinza obakangamu ne bagenda nga tobasse n'okasuka egyo emizinga ne badduka but they are reorganizing I mean they are expanding in size no bakanga ne bava ku border n'okasuka emizinga no trillions z'abana Uganda ne beyongerayo
neberanga force yabwe nga tetayina ttaka lya Uganda lyetute bati ngegejja the time wala alifune gwanga likirimanye no falling out nalyo neriba wagiro jafuna problem chovola mwanga agamanyi kati lwacho kwesa trillion bili olwana ADF oba Jamiru mukuru omuyina oboka kasanti yali abakulira why don't you reach out no mukosa to reach out to his colleagues to his colleagues ekyo ne mukimala peacefully ensimbe zino saving and zikola ebirala ogambye sente zetukozeseeyo zisobola okuzimbira eggwanga operation sujja sente ze yatwala amalwaliro nga Kiruddu ng'ebikumi 3 nze omuntu akkiririza mu ggwanga ery'amaanyi militarire njagala munkwate bulungi nze zikiriza mu ggwanga eriyina ejje ery'amaanyi however ng'ejje eryo liri cost effective ensi ebyo ebiri convention ensi egenze ebivaako kulwana byaleeta bisobola okubeera if the situation is unavoidable. Exactly, unavoidable. Nekati ensi zadda mu kyetuyita porcupine strategies. Strategies ke kaki mu Luganda. Mpulira ono director wa CID Dr. Mukwano gwatera okutuninga ino Joshua Babuzi. Mukwano gwange honorable Dr. Afande Tom Magambo. Dr. no. Afande Tom Magambo. Doctor ina PhD. Afande njagala mpereza. Nera bali mutuma okunkwata nja kumwewunya. Ani? Oyo Magambo Tom. Omusajja wa PhD bali mukozesa. Okujja kulinyirira eddembe lyange ery'okwogera nja kwewuunya. Ne Magambo. Magambo. Anyino mugema mukalulu kano banamukozesa ng'omwesoose. Kamwesoke nawuli akola speech eyankanga. Yagamba Your Excellency, I want to assure you. Yagamba for opposition okutabule tubalinze. CID eyewerera etya 225 ina mulimu. Naye Magambo, like you said, is one of the most I think polished. No, he is. He is at President Museveni. Abavuka musonyu kubaita abavuka, but of course mu myaka jama Afande Magambo cyali muvubuka simuzeyi nansonyu wekyo sikumunyoma ne muvubuka ishakirize kwa abavubuka abo bonna bayina mwana wattu nagamba bayivu nnyo ne abakozesa ebintu ebitajja mu kusoma kwawe naye kati kyembadde ngambo gyombuze porcupine strategy. Porcupine ye namunungu kasolo katono n'empologoma tesobola kkalya. Porcupine strategy. Mbibuza Afande Magambo. Bibuze Magambo basirikale nsiri musirikale nze sibimanyi nnyo nga bo. Mubuze porcupine strategy in security, in defense, in defense science. Kakati porcupine ke kanamunungu kabanamba gwa manji ku mubiri gwako boka atakinga gavaayo mulundi gumbo. Kati empologoma eno nyawe kwatanga tera bawo. Abantu bashakozesa trillion digendo kubebira bye Kongo. No. When you invest in small weapons in your country, buli kakona buli yika yeti buli kakona ke gwanga lyo gobera ona small weapon nga lita ina watandike na kulirumba ego sirike central tanke kuzimba ngudo na malwaliro nga ADF newe nabaira 10 babere Kongo tebaina chance eri kwata kutaka lya Uganda. Porcupine strategy niskono na trillions nowe wana itwaba kuba ate duwa tugamba ntwaba mazi ne mutwaga n'enkambi mu kamanda wabuye Manyamusa Baruku enkambi etwagikubye yaddusenga nga alina injured ate ne waitawe wichemu ne bataka okuyingira entoroko abantu bakuba noga nti wa defeating about exactly ntibaddukide ituli eri waggulu ng'oyise n'aluwa ate tugenda kwawulya bali bundi bujjo yosiba boolimba sente oba enoonyeza bwere. Number 3, Owekitiibwa President yayogedde ku bubbi bw'emmwanyi n'ensolo. Yayogeddeko nnyo, yagambye abantu bawulula emmwanyi nga nto because batya ababbi. No, Owekitiibwa yadde dishonest kyaga bubbi bwakatandika. Yazze kuwa message. Yose muwulize statement zino. President Museveni oba General Museveni, General Muhoozi waliwo ne General omulala agenda okubeegattako okuva ekisolo eyo. Nga bajjakwa nga bagenda kubeegattako wa waliwo agenda okudda beegatteko beetegekera kalulu ka 226. Linda ko tugenda empola. Ekifaananyi kirimba General basatu nga fune kano bulungi. So ogambye General Museveni
General Muhoozi Kenero Gaba omudumizi wa jeri ya Uganda waliwo ne General w'ekisolo eyo waliwo General agenda okuva ekisolo abeegatteko yegatte ku babiri wano bapulaninga okutwala akalulu ka 2026 General w'ekisolo waliyo General General yali yawummula nga kulyako ekitongole ekimu wano ne General yagenda kudda General oyo gwoyogerako si yono eyatandika okukola yogurt n'amuyita Katebe exactly General oyo yali muzibu nnyo yogurt we yamuyita Katebe General oyo muzibu nnyo yatutawanya nnyo muwokoto waaka nga kyemupanga kyasatulula yali teyebaka bamwetaaga mu structure formation mu binyazi na structures muzibu nnyo nga bamuziza bagenda kukola okutuleetera obulabe bungi mumutya si mulungi zenkubulira ati zenkubulira mazima wali wano beyaleeta crime preventers nkubulira zenkubulira mazima banjogera bingi simanyi kyo byagaza simanyi kyogenda nze njogerera mu ngero goyatula simanyi kyoyagala naye kungojjafunamu obuzibu kakati kyengezaako okulaga ne bapulaningira kalulu kaddako ebigambo bino biwuliriza statements bbiri okuva mu CDF yagambye bwe abapoliisi oba yakuŋŋaana lwonna nga boogera bubi ku famire yange Lugumbulule wajiwulira statement amakulu gwe ne boyogera bogezi mu lukuŋŋaana yogera ku mwana wa Toyota because that is his family DPC must swing into action olwa Lugumbulule ekyabadde kanga abapoliisi okuuma famire rulu ya President Museveni kubateekateeka babeere bakambwe eri buli ayogera ku President Museveni ne famire ye kubula obukulembeze bwa Luganda abakona ab'emikwano namba 2 najja abagamba muzayi tugenda musiibula ne 80% kwamba kalulu yakalangiridde yasabye yege bamuwe up to 80% CDF okwogera ekyo kyokka oba olidde mu nsi olukwe mu nsi ezikwatisa amateeka singa General Muhoozi ali Makindi CDF ogamba nti bannayuganda basiibule mwami Museveni n'obululu ebisa partisan politics ngomanyi tugenda ne mu kalulu akali on partisan political party basis mweno multi-party dispensation nga walayirira okubeera omuwuliza eri civilian authority novaayo noyogera ebyo nti musiibule taata wange ne 80% ekisanja ekisembayo oyo singa mukwate ani amukwata anti nkugambye sinze munsi ezina ezifugibwa amateeka singa General mukwate yaziza musango ki General Muhoozi talina nakuloota ku byabufuzi bwaba kyali mu uniform weyo nga CDF talina kuloota ku byabufuzi n'okuloota obuloosi musango n'okumusanga asoma akatabo k'ebyobufuzi tulina omumukwata no that is it ebyobufuzi do you name military general gomanyi military general kungu ewa mumwinayo general akale ewa mumwinayo sergeant mu kika kyewamu tulinayo warrant officer tu tola okay temwinayo na captain yayingira mu 12 nena kati akyali ku warrant officer bambala kino temwinayo na captain kati gomanyi general first general General Muhoozi n'okumusanga n'akatabo k'ebyobufuzi ng'akayina mu ngalo alina kukwatibwa General Muhoozi alina kubeera ku nsonga za kuuma borders za Uganda kati statement ezo bwe yamaze zikola President Museveni akola ekkubo mwayingiriza General Muhoozi mu kalulu akaddako n'oli General gwe nakugambye w'ekisolo oweeyo katulira President Museveni akugamba waliwo obubbi bw'ente waliwo obubbi bw'ente embuzi n'emmwanyi n'akugamba naye nze obubbi omu n'alema okubukola kumwe poliisi ne ba RDC mbagambye amagye gagenda kujja wuliriza n'agamba ate goba n'akwata nga bbye emmwanyi oba embuzi teri bondi ebigambo ewabiwulidde kati buli opposition ali mu kyalo ngo wagira opposition ogera fuka mubbi wa mwanyi nante kuleeta ndebe ya mwanyi ne bajiwaawe ebweru amagye ne gajja ogenda mu court martial bano babbi ba mwanyi kubanga yategedde bakukwata nti ono wa nupu wa FDC waaki kiwalala nnyo kakati mukwate gamba munyagwa nti yabadde yakulira ababbi b'emmwanyi omukasuke camping omutwali mu court martial kakati amagye agenda gayiwa eggwanga lyonna nti gazze kuuma bubbi bwa mwanyi n'ebisolo kati General Muhoozi
bamuwadde tiketi pass bwekiri bwekiti ye coronation eyo nena sekerera opposition wenda ababalata abatamanyi kigenda gwawo because president we mule yebuza ba RDC muliwa police muliwa yebwe mulemererwa ejeri yingirewo ate ekyo ina kiwalangirira ekyo ina kirangira mbadde mu mutudde mu security council je minister of internal affairs ina yatwala police bani mu bitesezeyi again badde ndoze ne police ye naye ati police eno ayagala General Mozi amanaging akalwa kaddako noli General gwe nakugambye kakati balina kujja obutaleta kusasamala amaje gali buli wamu ganoonya babbi bambuzi ababbi b'embuzi n'ababbi b'emwanyi kati baana amanya nti kungono opposition waneka sanda yatulemesezza bajja kuleeta endebe y'emwanyi bagiwe emanju. Many of them would be dead by now on account of clashing with the UPDF. Let the government introduce killing to these young people so that when they get out of prisons, they can create wealth and jobs for themselves and for other Ugandans. Similarly, the handling of the village thieves, legally but firmly, is good for the villages and also good for those thieves themselves. I recently got a report from an attendant of the advanced military course of the National Defense College in Jeru, following their field research. In the research, they noticed some people drying green coffee harvested prematurely. When they inquired, they were told by the Wananchi that Nibatanga is a Linyankwere word which means to compete with some other people as to who would do something first. Batanga. With the marijuana smoking youth that I draw in the trading centers doing nothing, I congratulate the Ugandans, UPDF, the other security agencies and the people as pointed out above. However, there is rampant stealing of cattle, goats, etc., and the soft handling by the police and the courts of such criminals through giving them police bonds and court bails. I have raised the issue of bails with His Lordship the Chief Justice, and I have banned the issue of police bonds. Any police personnel that gives a police bond to a village thief when the case is ready for trial will be held fully accountable. Firm legal handling of criminals is very useful. I've shared with you through the social media how recently in my Karamoja trip I was told that a total of 3,000 Karamojong Karachunas, through the efficient and dedicated mechanism of the military court-martial, are in the different jails. 900 of them in Kitaria prison alone. This explains why there is now total peace in Karamoja and the surrounding districts of Acholi, Lango, Teso, Bugisu, and Sebei. It is also good for those Karachunas. Many of them would be dead by now on account of clashing with the UPDF. Let the government introduce killing to these young people so that when they get out of prisons, they can create wealth and jobs for themselves and for other Ugandans.
Similarly, the handling of the village thieves, legally but firmly, is good for the villages. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 nze Adam Congo president uyo omulidde nyimiriza kuimbula abantu kakalu kakati ekyo obuyinza tabulina oli munamateeka honorable no police bond is a right, bail is a right, police bond is also a right. Kakati okimanyi nti babbye mwanyi nja kuwa ekyokulabira kwa bbye endebe ya neighbor ey'omwanyi police eze mu trading center ekuta abavubuka 15. President agambye nga bweno kubanga okunoonyereza kwawo n'okumanya bayoola to suspects abateeberezebwa. President yagaba tebeyimirirwa babasibe busibi amakulu nti gwe wa police okuteebereza omaze okusingisibwa omusango. The presumption of innocence ojimanyi. Yes, that's any suspect that is apprehended by police here is presumed to be innocent until proven guilty. And it must be beyond reasonable doubts, the standard of proof. And the burden of proof is on the side of the prosecution. It's you to prove nti nabye. At that, the standard must be beyond reasonable doubts. Newa polisi wanateeberezebwa babbye mwanyi n'abazibye sibamanyi ne bajja ne banjoola ne batwala bavubuka 8 batusanze tuzanya rudo nti ate ne president yagate bali kubeyimirira already babanga bakusalidde omusango. Exactly. Yeah, but president aganti abantu bano badde nga batwalibwa ku police ate ne bateebwa ne baddayo ne batulugunya ekyo nga sibi akalulu. That one can be addressed administratively. Security systems you see to general tafire. You see how to reinforce. Amajero is guarding reinforcing a police. Cases we seen zo kubera rampant nola amajero ogateeka yo. Ticheta kulangirira. Kuno okulangirira kuli ku national television. Kugendereddwamu kuwa justification deployment egenda okuddako. So meaning sawe nbolaba abasirikale mu community eyo. Bajja kwata buli go bagala tolina kwebuuza banonye eki because already kamanda wa vakentu bajja kujja banonya babbi bamwanyi endebe emwanyi mwejja kwasa bavuka 30 mu trading center endebe emu tabakyaga nti bakutterwa musango gwa byabufuzi egenda kuba mwanyi kubba mwanyi bagambe embizi ya neighbor yabuze bayole nga abiri mugende fengo akalulu kagwadda. Yes, yategeeza ekyo kyolengera kyenengera fete tubirabira wano. Yeah, no, that's it. Lwaki alangirira ababbi lwaki obalabula? Those would have been clandestine subterranean deployments ababbi noba surprising. Lwaki obalabula? Kino kirala kino kya byabufuzi bannaye obubbi bw'omwanyi bususe amagye gajja ate teri kweyimirira. Lwaki olaba dishonest kwogera okwo? Kakati nakugambye ennoga ya lumonde nagambye erinnya Kateesego k'ennogo y'ekitakuli nakikugambye. Kakati omuntu gwe wateresaako omusito n'agubba tosobola muteresa kisambi. Ekisambi ky'ennyama. NRM squandered trust abantu gye baali bagiinamu yonna tekyaliwo obwesigwa. When you talk of UPDF omuntu kati kimugira mu mutwe is brutality. Olwaki kubanga UPDF jeri affe tuliaga tulina mu baganda baffe n'eriza likozesebwa mu bintu byetalina kukola. Mandate ya UPDF tebanko kwetaba mu bululu. Kati nze ndi opposition ne kati General Mozi wavaayo n'agamba ntata agenda kuwangulira ku 80%. Trust the mecha va. Anaga ba civilian omukisa muina mutono General Mozi agamba for civilian te muina mukisa 2020 after Muzei it's either be a military soldier or a policeman. Oba General Mozi ayogera mutayagala kuwulira nenga muina okubiwulira. General Mozi atuliddemu olukwe. You see nze ndi honest. Nze naine suubi nti General Mozi ajja kuba wanjawulo ku taata we. Naine suubi nti General Mozi ajja kuba wanjawulo ku taata we. General Mozi trainings yafuna. Are you disappointed? Inyo.
ejeta dumide bulungi because emudumizi wejje nze byagaseko General Muhoozi training ze yafuna amatendekero ge yagendamu siga kuzanya Sandhurst never general Bungereza abasinga obumugandi obagamba ofisa w'amagye ga Bungereza nti yayita Sandhurst ne Bungereza olaba akkiriza nti yomu training Sandhurst South Africa agenda South Africa yagenda amatendekero ge yayitamu twali tumusuubira ku drawing a clear distinction wakati wa civilian authority ne military business. Civilian politics yali alina okumanya nti bino byaba civilian sibyetabaamu ebiri partisan. Yali alina okubeera professional. Ng'akimanyi okuva ku butendeke. Kubanga he knows it. No, yakimanyi, he knows. He's highly trained. Twamuteekamu ssente nnyingi. Highly trained. Naye ebigambo byayogera amaanyi ganzigwamu. Kubanga ye taata we toyinza munenya. Taata we ye muyeekera. Taata we tagenda nko military academy. Muntu azigira mu school. Yadduka ku university n'agenda Mozambique. Mu lutalo nga lwakamu. How can you do that? Mwana w'essomero for sure. Bazadde bakusindise kusoma and you go to Mozambique. Mu lutalo nga lwaka lulingo notwala n'omwana ne mutowo genosale ngali mwesitu omwana omutono omutwala. At 14 years notwala omwana wa taata omwana wabandi omutono ino otwaleyo omuyigirize fujjo. Jangu tulwane. Ebakoleta abo nano batwala obayigirize fujjo waruijema. Can you imagine omuntu no jotwala n'abaana no bajja mu masomero batwale bayigirize fujjo. Kati taata we toyinza munenya. Toyinza kunenya taata we lwaye training yabayekera. Genocide toyinza munenya mukulu we yamunoona. Training yabayekera. Mukulu we yamunoona bambi yamutwala emyaka nga 14 15 namutwala. Nayo ono yali badde mu polish. Nayo ono. General Muhoozi I'm personally disappointed. Ate General Muhoozi ze kamunnyonyoneze saagala nayogera mbo. Ze saagala alagire bannone wano agabete jamubulire za honest. Ali mukubya kwagala ba Beyonce bani agayinenta aba making a fun Beyonce General tasaaga ba General tebasaaga General zimampolo General totwala nyo General for granted. Chobola tebabakiriza mu kode mu mateka g'amagye tayina na kwogera amagye gaba n'omwogezi. Yes, General tasaaga General tabambya kusaaga aba kulimba aba deceptive. Nera gotoberanga nyo ne General amagye no mwewanira muti mukwano gwo. Balimu abantu babiri abeera muntu ate nga alimu ne monster. Ebajjene bwe batyo. Agati gwe kungusu mancho yagala kunzijamu naye ze kunyonyola General tasaaga ate General Muhoozi kankubulire abo naba kuwaza okugenda mu line eryanyo eryo bakwononedde. Uhuru Kenyatta yatwala obukulembeze nga ne taata we yafadde. Nkulayira singa General Muhoozi yayisa professionally kubanga obusobozi abulina mutendeke ekimala n'amaliriza n'agamba taata we va mu ntebe taata we n'agenda bannabya basivilian ne bakwata obukulembeze bano basivilian bano mu government emyaka ena ensi ebe batamiddwa kubanga abasinga weaknesses zaabwe tuzimanyi emyaka egi obato kyalina ayagala batunulako abagamba akomewo omutabani babasinga babbi singa omululu gubalinga mululu biki bannabyafuzi ba ayi ensi ebe batamiddwa emyaka ena teri abayagala n'abali ku doluvuganya negwe kungobadde ki kati ekyobuze naye kungo ine fitina kati ekyo byakyo kati ogaye bannabyafuzi bawono bamanyi bakwasamu ensi naho ngazizo kungo n'abali ku doluvuganya government nabo babbi baagala se kungu sasira abalonzi kungu emyaka egi ensi ebe bagobya mayinja yes omwaka 2025 gutandise leero this is going to be a very it's going to be your politics generally so many political activities nga tuyingira build up ya mwaka ogujja mukaluka is it January yes so tegeza tusigaza omwaka gumu okutegera ni president wa Uganda naddako coronation okubaawo coronation okubaawo mu Uganda tetuba na kalulu tubeera na no mbadde ngamba ogambye da mu Uganda tetuba na kalulu kabwa president tubeera na matikira coronation amatikira agomunana agekumi okuba agomunana okubaawo gaje tujja gagwa kutano omwaka ogujja matikira badde manyi tulabe ani anaba president wa Uganda ani anaba wangudde akalulu abere president wa Uganda naddako ne kunguyina buzibu ki I don't know leero sikutegedde
Utulabani anabeera president wa Uganda ddako. What is your problem? Wantoba hokalulu kuba president. Gaba matikira electoral commission yekolanga batimbi. Umukolo. Waliwo opangisizako omutimbi. Take out brand bya bitenti the independent electoral commission. Tanafuyeza nnyo kachiko kabya kulonda. Kale babanga batimbi ku mukolo nga simateka abawo obuyinza okuteekateeka akalwa k'amazima n'obwenkanya okalangirira okakola buli kimu because gwe oyogera buti olinga agamba nti already president wa Uganda after 2026 amanyiddwa and yet I thought tugenda mwesimbewo nali Rwenshama Rukungi yali by election ne wajja group NRM ngenda kola ballot staffing netukuba amasimu waliwo omukungu electoral commission gwesijja kwogera munene nnyo navuge motoka zenga ina na escort najja ku polling station ne bagiri mukutera mu obululu abavuka bena ale ne baje emigo ne batufu butula naye ne tuduka sigenda ku batufu butula naye misinde ne tuduka ku polisi ne bayiwa mu obululu naga tumaliriza kale mukomewo naye nakomao naga kino ngenda kyogerako Linda atuka yarangirira akalulu kade free and fair what futula ne bibom barot sirunana nga wali awo katon nga namukugambye oti yagwe batufutula na yereka muleke muntu wa kitiibwa nnyo kati yankunyonyola wantaba wakaluko wa president coronation matikira nini manyi gali kubya nono bya buwangu kane president Museveni yerabanga kabaka so mugwanga muno tulinamu omufuzi w'ensikirano kyebagezako okuzimba General Mozi ne taata we towawulire General Mozi bwe yagambye poliisi nbakuuma olulyo olulangira omuntu owulira ayogera ku famire yange lulyo olulangira kategoriza beerabanga ki beerabanga ki bo I thought beeranga bannabyabufuzi my goodness President Museveni yerabanga bola Kim Jong awa North Korea bamwita Kim Jong Il azaluna yani onaliwo yo Yun den jajjawe tata we Ir ate oli ye Sang yali Kim Jong Sang yali yani something president bamuhozi bagara president Museveni abere oli Kim Jong Sang oli nicho tebakyogeranga nena moyo kale neze bana Uganda munsi nti bila mika tugenda kulonda tugenda kulaba ani agenda tugenda sala wani agenda kubeera president yaddako ani agenda kuba president wa Uganda yaddako Museveni abantu bagenda muwagira bamulonde akalulu kamwe opapula mugenda okutikinga tebina kibugenda kukola awo nyine obujja okukoma amakulu gaabwe gagenda okukoma the problem of Uganda si bantu kulonda amidst ballot staffing vote rig ebeera ku polling station abantu batuuka ne basalawo ne balonda the majority prevails. As there has always been transmission of results ebiri ku polling station byebituuka eri wa justice byabakama byalangirira. You can't even blame justice byabakama. So why can't you support Mpuuga yakugamba nti ebivudde ku polling station now birangirirwe bere byankomeredde ate Mpuuga yakinywerako ekyo Mpuuga ekyo yakinywerako. It's one of the reforms kye batandikirako ne mbawagira tojjukiranga nabawagirako kungumya I'm a very honest man ate nsewala nabawagirako nga that is right mulwanyire electoral reforms waita wenda kubinaga tugenda kuteesa ne Museveni emyaka ene mabega ya losing akalulu by landslide. Biden namuwangula by landslide. Trump winza n'okulowooza nti nayagala mutunulako. The same Trump alina jja n'awangula by landslide. Abamerika bye baagala ne batagala bikusobera. Naye nze nsuubira kakati olwokuba wave eriwo okusinga ya Trump eriwo omanyi Jimmy Carter yagamba nsaba Katonda anzite. Jimmy Carter yagamba nsaba Katonda anzite nga maze kutekinga Harris Kamala. Yabyogera ennaku nga kaluka natera okubaawo omwezi nga gumu. Naga nandisabye Katonda baba wakunzita anzite nga maze okutekinga Harris Kamala.
kakati olusi oyinza okusanga nga group ya Trump tebakiraba bulungi because for a president okola statement bwete former president omanyi mu America tebalina former president bonna bete ba president tubana ngwise honorable nze ndi honorable wedde actually ngwise mubaka mpise mubaka ochali mubaka ojja kuba mubaka forever. Yes, so otayinza kumala kibategeeza America gundi zaabwe zikyuka interest time after time. Kakati tuyina America nakugamba America naturally they are bullies. Bullies they bagala nnyo president alage essajja lya America. Essajja kubanga kumune kakati bw'otalaga olusajja bakutamwa bakwetamwa olina okukolamu ekintu ekiraga essajja nga bola Obama yali diplomat nga musajja mukakamu naye yatemula Osama bin Laden ate ne bamutemula ng'ali mu execution room kwali atunula ate nga essimu ye ayina empuliziganya satellite phone nga kamanda w'ekikwekweto ali ku ground mu Pakistan naye ayina satellite phone mu helmet ye bwati awuliziganya ne president commander in chief namulagira kola ali ku ground nga ne wamugamba please withdraw withdrawing naye natuuka abasajja ne bakola ekyo daring move ne bayingira mu Pakistan nga ne government ya Pakistan temanyi ne security temanyi ne bagenda Bin Laden yali abeera okumpi n'enkambi z'amagye ne batuuka nawo ne basamba enzigi ne batuuka okumutemula nga Obama kwali n'atabagamba please mission mugireke bamukwate nga mulamu nenaga kale bamutemula ng'alaba ati nga ne first senagamba ono muzire no porogoma ya America yenye America bagala nnyo ebyo nga buli Trump watandikide ku biri radical ngenda kweddiza Panama Canal ojuulire eyo ngenda kweddiza Panama Canal Canada yandibadde saza lya America nalyo America bibanyumira bagala nnyo effujjo eryo kati alaka yali gentleman ono kata exactly America boyitirira nnyo nera Biden abadde akerebera nnyo akerebedde nnyo ne bamutamwa nangamba nedda musajja gwe wakiri Trump nedda kino kisusse America bagala nnyo effujjo eryo kati buli abakola comments ku president nera gundi Barack Obama singa teyatemula Bin Laden singa bamwogerera binene n'omufirika singa teri mudugavu yandize n'okufuga ku America tebabyagala ebyo. Okay, good. Webale nnyo tubiyitamu lukwakwayo ennyonyi nga zigwa nnyo ennaku zino tulabye Azerbaijan South Korea waliwo mu Canada ya veering off ku runway ziringa ennyonyi za mirundi ena I think mu kaseera katono nnyo kati nga South Korea abantu abali ku nnyonyi bali 171 ne bafa ennyonyi yakane ku kisaawe ne tugiraba mu butambi ngeri etambula bwete yakoomulirako paka netomera ekise fence emaliza bwe ne yaka abantu bonna ne bafa babiri bokka be basurvivinga. Then Chichi, what's happening? There is a lot of uncertainty in the aviation industry, Monsignor. Which is so unfortunate. Kubanga world over traditionally buli omwachi manyi bagamba obubenje bucha entambule kyasinza okubeera safe mu nsi ya nnyonyi. Bagamba ennyonyi yentambule kyasinza okubeera safe. The safest means of transport. Yes. Olw'ensonga bw'obala ennyonyi ezigwa omwaka n'obala baasi ezigwa. Baasi ziba mu 10 naye omwaka wayinza ogwayo emu bw'oba 2 oba butagwayo. Naye ekizibu ekiri mu nsi that is warfare. Yes, and lutalo zigenda mu maaso. Tuyina mulimu ebintu nga bisatu: economic sabotage, defense systems, military defense systems. Kati nga Azerbaijan yakuba defense system ya Russia nera ne Putin nava ne yetonda. Kakati defense systems ezimu is getting a faulty. Ojukira Iran America batta Qasim Soleimani. Iran ne kuba base za America mu Iraq. Waliwo aba-Irani aba-Canada abapangisa ennyonyi bafurume mu Iran badukire Ukraine. Defense system ya Iran nebakuba. Oba kyenkunyolo kitegera otera nnyo okulira ensi nga zinateba okulumbula ozisubira okulumbi oba kyo kiragama obwengula tubugadde
teri passenger plane ekirizibwa kukola ki kuyitawo baba tebesiga defense system zaabwe. Defense systems ezo baziteekawo nti detecting any fly ena ku detecting anyonyinwanyi oba projectile military projectile missiles ejikube air defense systems enjogerako kat they get faulty when they get faulty nezifuna hackings electronic attack electronic attacks baziza kumani ngo omuntu ya inoko okutunulamu n'alaba nakozesa radar aso okola mistake n'alaba ennyonyi y'aba passenger n'agiranga ennyonyi enwanyi eni so they is getting a fault wabawo mistake ngekolebwa abantu bali mu military defense systems chovola ya Azerbaijan ya kuwa gundi ya Russia tekiriko doubt defense system yes. Number 2 waliwo electronic warfare again amaso munsi wawuli akenyonyi ya Ethiopia Boeing yali 747 Pro Max Max 747 Max Ethiopia yatta abantu sone mfira muno omusirikale wa police wa wano dijukira yes yali ava Somalia yali nyonyezo bu Boeing obupyanga bwagwanga busatu nera Boeing nekola loss ya billions and billions of money company ya America eyo so bayingira waliwo okulwana kulinyo wakati wa China ne Taiwan by hackinga njaku example China olore ya hackinga umanyibo tugenda singa buli kimu kiri computerized kat for instance gwe oli wano ne computers zona ziri connected mu kizimbe omuno yes meaning somebody wa hackinga asobolo hackinga computer ya fewa nemu nawerezo bako buchamu ku reception so China tero bikola Taiwan ne bikola China because I know entalo zawe ba hackinga ko for example ba hackinga mu control system baina electronic gundi petrol business mu Taiwan oyimirira ku pump ya mafuta gatawali na kuwa mafuta noteko kakadiko noteka motoka ya mafuta so walole ba hackinga system ye bya mafuta mu Taiwan ne wabanga teri pambo egaba mafuta gategavayo kakate echo China ne Taiwan ne ina byekola kati abatwanja kubalaganga pages zero twayogerako ezaizaire zatulikira aba Hezbollah ku matu nenyonyezi mbazikola batyo oli ayinza kwagala company ya Boeing so ba computer specialists nga Orient Bank of Uganda bajacking the center bazutwala billion enyonyi ekola computer actually kankunyole nyonyo akaseera akasinga ketambula mu banga ebera ku autopiloting ena omulembe guno kati nyonyi zo omulembe kati pilot akole yenyigira mu kujisitula ne mu kujirandinga yes ne one ye navigating yoka ekola computer netambula so omuntu asoro kakingasi enyonyi asoro kakinga mu nyonyi yonna naji disorganizingira mu banga naji disablingira mu banga landing gears neziremo okuyingira oba yo nyini kakati Ethiopia kyajisula yali Boeing impya nnyo naye yalemo ofuna altitude atisobola kwambuka pilot yasituketi nenge ino okutumbira ngeiro obwanvu ino height altitude je ino okutuka ketambule nene ne mufuna altitude ebirangeka ne pakalo ya nose diving and ne fumita mutaka so they can hack the plane midway systems that's why that's watch all anti wawula ko bibaita bi virus computers zino twede twabanga ne virus computers ne antivirus yes okulwanyisa agawuka negoloza kavanga tikabanga ukangola agasirimu nda wetaloza sichiuka antigacha sirimu chingide mu computer waliwo abakola virus ezo ngabaziteka buli computer nezingira buli computer oja flash disk mweno okiteka mweno ngechuka chingira so nga bayino kutunda antivirus they create virus ezo gamba because they have to sell antivirus so kakati enyonyezo electronic warfare nayo mwechiri yes ekirala it is
but mostly it's that enyonyi eziri modern kati kizibu okukola obubenje. Yeah, but again, that is worrying. It is, indeed it is. Because guarantee ka tekyali won't ojja kuba safe mu nnyonyi. Obubenje nga bunaku 3 bwa nnyonyi. Teri kigenda kumalawo nsi eno. Olwakuba ebimutera bi disclosing nga teri kigenda kumalawo nsi eno nga technology. Drones zo kazifuse problem. Drones. This is a problem. Drones. A drone can put out a so ba passenger jet yota subira passenger plane ya size yota subira ka drone akakere bbiri. Kati waliwo ekyagudde South Korea kachecho kanchije mu electronic warfare na kyo bagamba it is a bird that ingested into the engine. Bird is ingested into the engine. Kuyingira mu engine ebinyonyi byadde bibuuka in a swarm bagita swarm. Nanti oluzungu gwose nebiyingira mu engine y'ennyonyi. Kati engine y'ennyonyi of course ekubeza mabega. Mu system y'okubizza mabega ndowooza ennyama y'ennyonyi nekuba kuba ebisenge bya engine ate engine bwe getting fault the systems endala zigenderako hydraulic systems na kina ekyo bagambye nti binyonyi. Naye ate ensobi yazze runway ino okubanga at the end of the runway there is water obanga wali open space. Kakati South Korea ekizibu nze nagenda ebisawo bya South Korea ebisinge by'abantu nagenda emirundi egiwera biriko military bases. Ekisawo osanga ky'abantu nga kiriko ne military base. Kati okwawula military base ku kisawo ky'abantu bakozesa barricades ebya concrete. Ebisawo bya South Korea ebisinga we biri. So runway landing gear no yalemye okustopping enyonyi. Enyonyi yabadde ina kudduka negenda either mazzi oba paka speed lwekakkana. Naye kati yabadde nga waliwo ogusenga ogugiriraanye negutomera bo bagambye ebinyonyi bye byayingire naye bayinza ogaba binyonyi naye nga ne drone kadde ka drone kaflyinga North Korea nekayingira mu engine. Sinkubuulira lwaki ebinyonyi biyingira nnyo mu engine zenyu because kino kyo kiwulidde nnyo owulira kinyonyi tebalina ngeri gyasobola kuziyiza ekintu ekisooka ku bisaba ebinyonyi tebakkirizawo miti ebisingo gy'okigenderere tewabaawo miti. Ekyokubi balinawo ne scare artificial scarecrows ebikuba amaloboozi oluusi babanga ebinyonyi bize ne babidispersinga. Naye ng'omanyi human nature omwana Adamu atuuka ne yeebaka ku mulimo. Omwana Adamu atuuka ku mulimo ne yeebaka. Si omuntu aba muntu naye nze suubira nti binyonyi kuba ebinyonyi si lwe byakabaawo. Kakati abantu oluusi wekibanga kyekugambye nti waliwo an external attack oba drone obutakanga ggwanga security ejagamba these are birds that ingested into the engine. Kwa security that is classified information. Bw'okigamba mbu drone yavudde North Korea eyakubye engine ye president chief wa intelligence mwamwina kulekulira. Naye president nandi musuubidde nga tonayogera ku bibbi mwamanyi lwaki teyayogedde ku bubbi bwabadde mu Bank of Uganda ekyaji kya government. That's why I wanted to ask you 60 billions okwogera kwe kwajjiyo the real state of the nation. Twayogedde ku bubbi wa Bank of Uganda. Bana Uganda kubashuwalinga nti abatte billion nkaaga tebanone trillion. Lwaki twayogedde kuwamba kwa Dr. Besigye ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ensi yonna ekyakwata emikutu gy'ensi yonna kyekyakuwaliriza ogende mu ggwanga ery'omuliraano owamba omusajja akwedde n'ava wano n'agenda ate ng'okimanyi nti adda lwaki omulinda wano entebe n'omukwata n'omutuuka n'okumumma looya we gwayagala amuwolereze n'omuteeka mu maximum prison nga n'abamulambula mwe musalawo bw'otabeera na ID original kungu wa passport tomulaba bagisikaninga ne mukuuma ne kaweereza ku State House oba ku CMI nti ono nayazze kwakambi civilian yokumutwala mu kooti y'amagye those are the pertinent issues, some of the pertinent issues that twasuubidde president zagenda okwogerako. Naye owekitiibwa president novayo nokola speech ya dakika 2 nowanankabirwa edakika 3 amakulu speech yaluuse nankabirwa. Nze Adam tugenda kama honorable Mbaraka tuddemu nga tuzzeemu. Thank you. Akuume.